So, Lincoln TV is a TV that is within the premises of Igayaza Kakumiro Chibale Onobasangayo Siwe Chiri. Amanya abanbwa era nga nkola ne Lincoln TV. Omukanyulo kafaako ebiro byerabirwa kuleetedde amawulire gano wamanga gawunyikiriza ensi yonna. Essomero ligamba okuba nga limanyikiddwa nga St. Leonard Junior School olunaku olwaleero likoze ekyafaayo mu tawuni kanse ya Igayaza. Kigambibwa nti essomero ne ligamba okuba nga limanyikiddwa nga St. Leonard Junior School likoze omukolo ogamba okuba nga gubadde gw'amannya eri abaana kosa n'abazadde n'abasomesa. Omukolo gamba okubanga gwakaziddwako erinnya Elias Postide. Kigambibwa nti omukolo guno gwetabiddemu abantu bangi okuva ensonda n'ensonda, abazadde, abaana kosa ne dayirekita wali agamba okubanga avudde mu kibuga eky'e Kampala. Kigambibwa nti twayogeddeko naye nga Lincoln TV. Bino bye byabadde ebigambo bye. Mwebale buno nywena mugufu njakusiima abazaire nywena abatwaira abaana. So I come from Kampala and I brought this school to support Igaya so that the education emisomo jibe mirungi. So kwenda kusiima abazaire mwebale nomulingo gw'omutano kwenda kusiima abasomesa. Where are my teachers? Come for the recognition. You should come. Please stand up, make a one line here. Ebyo ebigambo okubanga libadde biva mu director era n'akakasa nti essomero lino kino eno gakyali mabaga tukyatandika. So this is our test. Kino kyo kisookera ekyamaani kiri omutamuthiri mujja kuba nanyo mujja kukola amazina gange nezina n'abaana hano. So nkusiima abazaire abatusapootingire nywena mwebale. Omuligo gw'omutaano kusiima kyeyamaani Nkaija nyabaza nawe yansiima nyamusiima yampa amagezi nanyo nyamuha amagezi. Bigambo ebyo libadde biva mu director w'essomero lino era nga akakasa nti essomero likyagenda mu maaso. Nenno ng'aba Lincoln TV twayogeddeko ne chairman w'ekitundu kino katule byabadde ebigambo bye. Ebisaano kindu tubikira zooka habwokuba byabakaire amasomero agakuli nyowe baire hano mwange kwagirira abantu baingi aho akabaha ekanisa bakoleraho bagusire omwanya gwabo bagenda. So na director bayizire tuhabaza muntu talina kizibu na nyowe omwanya nyagumuhereza kandi buyansabe ngo ajja kola isomero mu kitundu kyange nakyo kigwa nikikula. So bazire emyaka mingi hano mwange abantu nywena okulagana kyamaani abadde abasikira omugwamba rozere ebyo bintu bikaba byakala muno. So abwire bono bizire mu Igayaza. Ebigambo ebyo bibadde bifubutuka mu kyamaani ow'ekitundu kino era ng'olunaku olwaleero naye agamba okuba nga akoze ekyafaayo ekyokubanga omuzannyo gwa sports day mu masomero agakabawo mu Igayaza gusookedde wanne eno. Twayogeddeko ne head teacher agamba okuba nga akulembera essomero lino. Katuli ebyo ebigabadde ebigambo bye. I even don't know where to start from, but I'm excited. I want to thank you all, the parents. I'm the head teacher of this school, so mwebale abazaire nywena, I want to thank you all. So this school, this is our first party in our school, but ebyamaani nabyo bikyayija. So I'm excited
I hardly even know where to start from. Ebigambo ebyo bibadde bifubutuka mukyala agamba okubanga amanyikiddwa nga head mistress ow'essomero lino era ng'agamba nti gakyali mabaga kakyatandika butandisi. Twayogeddeko n'omu kubagamba okubanga akulira abazadde mu ssomero lino katulye byabadde ebigambo bye. I want to thank you. Kozesa olunyolo. Penda kuwasima nywena abayizire bw'okuyija ku muzaire katwereza omwana tukamutuma ka school fees kikuba kibi. So butulakwatagana tujja kwangwa bambi mu supporting aboko omwana bwakusasula school fees naite essomero ligenda maiso n'omwana n'asoma. Nno omukolo guno gwabaddeko abantu abakunga ab'enjawulo omuli omu ku basajja bagamba okubanga bakulidde ebyemisomo mu disitulikiti ey'e Kakumiro. Katulire abadde ebigambo bye. I want to promise this. Nja kukwatagana essomero lino nteekeho kenda so because this is my mentor. Akamentaringa yansomesa kandi kwenda kwamanyisa is a retired general. So I want to thank the director. Ntingu okalitayalinga oyina okugonza abantu hati dore ngiyo bagyombeka bagambe bajja kwombeka flat 3 hati omwana we bwatasomera omukalina aliyigayaza kikiso mwebereremu. Ebigambo ebyo abadde obiva omu ku basajja abagamba okubanga bafubutuse mu disitulikiti ey'e Kakumiro abakuli ebyemisomo ye ng'agamba nti abazadde beebereremu. Twabaddeko ne omu ku balefulando w'abakulira amaddiini katulye byabadde ebigambo bye. N'abalamusa mwena nyowe ezakozesa munyankole ekiga though I will add in some English. So yenda kusiima. I want to thank the director nyowe ndi nkoko abagambe ndi omwebezi w'eddiini n'abantu abitiinisa abaana nyuma mulimu ab'ebitiinisa balya. So nyenda kubasiima mwena ebigambo bagamba bingi mwena babasiima muka nyenda kusiima abasomesa. Abasomesa nibakola omulimu gw'amaanyi. Ami n'abagembe nginza kuteekamu akazungu nyowe tiyina byamaanyi byogamba wabula mwali bakakazaana kabaana bazaana akokukwata mizo kahereza mugenzi wawe. That shows a very good teamwork. So abantu bayigayaza if you cooperate with the director and the administration of this school igayaza neza kuzaha levu y'amaanyi. Ebigambo ebyo bibadde bivamu ku bakulembeze b'eddiini wamanga twayogeddeko n'omu ku bazadde katulye byabadde ebigambo bye. Nje ndisiimye cyane n'umwana wanjye yigira ahangaha nta magambo menshi mfite yo kuvuga. Umwana wanjye ari muri baby ariko iri shuri n'abandi bose bo nzabyara nzabazana hano. Ebyo bibadde biva omu ku bazadde era nga yasiimye essomero lino. Lincoln TV ekutakidde amawulire gano. Apa ndwayi nga nze